Yes, ogamba otya omulabi wa Spark TV webale kubeera nga otambula naffe ndowooza nti wasulidde ddala bulungi yonna gy'osinzira okuba nga otulaba. Programu eno Spark kumakya Monday to Friday ssaawa zibeera 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya nga tukwata ku nsonga nnyingi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda n'ebweru waalyo naddala kasaziba nga zikwata ku ggwe munnayuganda nze Ahmed Wahab ne VAR. Olunaku olwaleero VAR tumukoledde eno ku kisaawe kya KCCA. Olaba wali abali mu kutraininga. Tugenda kunyumyamu ku nsonga za Uganda Cranes n'empaka eza AFCON oba Africa Cup of Nations nga bwe zitambudde. Jjukira ntwavuddemu mu mpaka naye of course abawagizi babeera ne opinions ez'enjawulo ku biki ebyaleetedde ttiimu okuba nga teyapafominze bulungi. Tujja kuba tuwulira ku ndowooza z'abantu baffe era mu kaseera kano tugenda kuba nga twegattibwako abantu bangi tunyumyemu ku nsonga lwaki Uganda Cranes yapafominze nga bwe yapafominze. Waliwo omukulu wano tugenda kubeera nga tunyumyamuko naye ku nsonga za Uganda Cranes. Ndowooza kansooke nfuna akatebe ntuule tusooke tuseetule emboozi bulungi kubanga ensonga za Uganda zirabika nga nnyingi. Papa ogamba otya? Oli bulungi? Oli bulungi. Amannya gaffe? Speak English. You only understand English. What are the names? Robert. Robert, you're live on Spark TV, and I'm sure you're an ardent fan of the Uganda Cranes, right? Yes, I'm a fan of Uganda Cranes. Okay, you've watched all the games, the 3 games we've played at the AFCON, and the performance. How could you rate the performance of the Uganda Cranes in this our campaign 2025? Yeah, I've been following AFCON, but for the previous matches, we tried, but the game which we are supposed to win, it was the game against Tanzania. That game, if we have won that game, that game was going to send us to the last 16. Okay. But now, unfortunately, football is football. We cannot blame the other one because maybe it was on pressure. Because now, and also, all the eyes, all the fans and the whole world, mostly Ugandans as a nation, they were looking at him. So he was on pressure. That is why he missed that penalty. But I think we Ugandans, we shall never forget that moment. The Tanzanian moment. The Tanzanian moment. But football is football. We cannot blame them. We congratulate them. Okay. We have another chance again, 2027. We shall be here in Uganda. I hope we shall whatever. There we will come and we shall. We have learned from more anyway. Okay. So now, yesterday, the beating of Nigeria, there were a lot of controversies on that game. Onyango was physical and he was very intelligent. Yes. And he was a superstar to Uganda Cranes, commanding, game reading, and also, so when he got injury, to me, I saw that we are finished now. So when he went, another goalkeeper came in, that one also got a red card. They are totally now, we had nothing now to do. We had nothing to do. Okay. So until we lost the game. So just like that. So we cannot blame anybody. Okay. Or to say that Paul Put did not do his job well. No, he tried, but now football is football. Okay. We Ugandans now we shall anyway. We shall ask ourselves now that yesterday's beating, what have we learned? Yeah. That's are the mistakes we are supposed to correct. Okay. Such that to meet the other 2027. All right, thank you very much. Katweyongereyo wano waliwo omwami omulala kansitule akatebe naye tubenga tunyumyamuko naye mpola mpola atubulire ye butya bwe yalabye Uganda Cranes mu mpaka Africa Cup of Nations. Papa kyekiriwo? Wali baba. Oli steady? Yeah man. Jebale. Kali nawe jebale. Amanya gaffe? Amanya nze Patrick.
Patrick Uganda eno maze banga kingogiwagira Cranes ekyamazima ebbanga lyo libadde ddene nga njiraba naye nga sigigoberera nnyo mpaka ku mulundi guno. Butya bw'oyinza okudefininga AFCON performance in general eri ttiimu ya Uganda kuba games zonna ozirabye, kikyoyinza okubeera nga okomentinga ku performance yaffe okutwaliza wamu emipiira esatu gye tuzannya? Emipiira esatu gye twakazannya nze ndowooza Uganda eyongeddemu okusinziira nga bwe yali emabegako. Oba otunudde oba ogenze mu kisaawe olaba nga omupiira bagusamba bagupozesinga bagezaako okuliyetinga okusinziira ku bazannyi abalimu naye ndowooza kibulamu. Kaakati njagala nnyo okusinziira ku mupiira gw'eggulo ogwa Nigeria. Performance yaabwe on a scale of 1 to 10 nze nja kubawa 5 out of 10. Tano bazisikowalinga okusinziira ku bye nalabye omupiira bagupozesinga ate mpozi ekibulamu creativeness awo mu attacking midfield ekinga bw'omanyi naye nga tebabadde babi just lwakuba they were so unfortunate ne bafuna red card ya goalkeeper mutakubwa Salim Magola. Ndowooza yabagjeeko naye ng'ebisigadde tebabadde bubi kubanga olaba ne goolo eyasoose bagezezzaako okukwatirira naye yazze budde nga butambuddeko, kitegeeza nti beeyongeddeko. Yo gemu ya Tanzania ogyogerako ki kuba eyo eyinza okuba nga yali turning point okera abakuteeka mupiira ogwo mu katimba. Uganda eyinza okuba nga alijja kuyitawo yeeyongereyo waggulu. Eyo yo gemu ya Tanzania ogyogerako ki? Gemu ya Tanzania nze ndowooza yali winnable. Kyali kisoboka okugiwangula kuba Okero twafuna chance eyo eya penalty naye ndowooza nga bw'omanyi pressure Okero alabika yafunamu ka pressure nga bw'omanyi buli omu yali amutunudde, everyone was counting on him. So bibaawo mupiira naye nga it was winnable. The performance was okay. The creativeness Uganda kusinziira nga bwe yali yeeyongeddeko mu nsamba. Musambi ki wa Uganda asinze okusambira obulungi mu AFCON nga bwali leero? Okusinziira ku mipiira gye naakalaba kati nalabye omupiira gwa Nigeria nalabye nga is it Mutyaba the number 10 amanyi nnyo kyakola. Akwata bulungi omupiira gukwatirira, he doesn't lose the ball very easily. Pozi n'omulala Aaron Okero bw'ajja mu kisaawe omupiira gukyukamu. Omulala gwenyuza obutalekaayo ye Abdulaziz Kayondo. Omusajja alina amawuggwe ng'ana. Atambula layini eyo ya namba 3 n'agituuse eno gye. Akasajja kabadde kamusse. Amanyi nnyo kyakola, ali professional nnyo. Mpozi ne mu center back omwo mwebali Toby Sibik. Beebo nze bendaba basobola okukola ki? Be basinze okunsambira. Pozi ne goalkeeper Onyango, Dennis Onyango. Naye performance y'ekisimbi so far. Ndowooza we shall do better. Yes, very well. Kale tweyanzege katuyongerewo wano tunyumyemuko n'omuwagizi omulala owa Uganda Cranes. Tatugamba otya? Oli bulungi? Gyebali? Kale. Bitambula biti? Tulwana. Uganda Cranes wagirayo mu AFCON? Girabye. Kikyoyinza okubeera ng'oyogera ku AFCON campaign yaffe nga bwe yabadde kuba twavuddemu oluvannyuma lwa game Nigeria gye yatukubye. Alaba abaana abo bandibadde balungi nnyo. Naye kirabika waliwo kye mutatuukiriza. Ffe nga ffe eggwanga bwe baba nga balina ssente bazanya bulungi. Bwe baba nga tebalina ssente kyentegeeza mu ekyo y'ensasula. Ensasula y'abasambi. Bwe baba nga basanyufu bakola n'amaanyi. Naye ffe kati ffe ng'abawagizi tukirabira mu kisaawe. Ng'akapiira si kalungi.
jjukiramu wali emabega ffe twabuliranga buwulizi kati abaana basanyufu era abaana nga liza gye bakuwa bakulaga nti basanyufu era naffe nga sente zaffe tuzisasula n'amaanyi kawabe wano Namboole oba babakuba oba tebabakuba omupiira ogulaba omusambi w'omupiira bw'aba musanyufu omulaba bw'aba nga si musanyufu era omulaba ate temulinayo musambi mulala gwe mugenda kuleeta okugyako that number of 24 oba ontegedde singa peesi tugimaintaininga nga bwe yali wali emabegako jjukira peesi eyo era yaliwo kiseera emabegako kyali waasi naye kati tuli mu kuddayo kava etunudde wansi yayambuka kati etandise okuddayo esebe kiki kye twakola mu kiseera ekyo kye tutasobola kukola kati abaana baffe nabo mubaleke babeere bagagga ng'abantu ng'abazanyi abalala baliwa tujja ssanyuka tujja kunyumirwa gye twagala okutwala omupiira guno wala sinakindi tutunuulira nsi ezo ezaakola edda naye era bwe tunaaba tetusobola kutuukiriza bigendererwa by'oyo omukozi aliwo okutusanyusa era naye tajja kukola kituufu bwe njogera ku penalty ekyo kya bulijjo naye nze ate ku lwange saayagadde mwana oyo gikuba Okero lwaki saayagadde kale wadde kigambibwa nti yandibadde ateekeddwa okuba naye Okero ye ng'omuntu yandigize akuuma ligase ye kuba byakoze emabegako wali bibadde birungi tewali nsonga lwaki yenyigira mu penalty asooka alindeko tulina excitement ya kasente kati alinamu akasente ojja kwesanga nga abawagizi abalala balowooza nti kati olw'okuba alinamu akasente kati malala buli kimu akikozesa malala nze nayagadde nnyo penalty agikube bagikwate naye nga tagikubye bweru wakiri kugende ku target bagukwate naye nga guli ku target tumanye nti bambi agudde gye badde takola ki naye lwaki okuba omupiira ebweru ng'oli star ontegedde so kati gondi ye fame ye ali mu kugitta slowly by slowly tuli kumpi okutandika okulowooza nti sizoni ye eweddeko kwato balabyeko abazze bonna ne bamala ne bagiyitirawo mpola webale nnyo so kati asooka alindeko kuyingira mu situations ezigenda okutta ki image ye kuba bangi bakyamwetaaga MTN emwetaaga zi Super TV zimwetaaga ziki asooka alindeko bino ebirala abirekere n'abalala baveeyo ate tetwagala era tubeere ne sita omu babiri alekere n'abalala bafuuke baki aggulewo enzigi eri abalala tetwagala kulaba omu yekka nga ye sita singa tubeera n'abasita bataano tumanya nti tulina we tukola ki tutuuse bulwana yayingira mu buntu obwo obutonotono penalty biki free kick ene wala agikube ne wegende wabwe tetugenda kufaayo teri agenda munenya naye penalty eri so critical kati yo star abateekeddwa gikuba neyingira oba ayagala oba tayagala bwakolera mistake netayingira erinnya lifudde awe nalabye awalala ensobi naye nga abaana baffe balungi mubawe sente bazanye bwe muba tembawadde sente bagenda kuzanya ekyo tuleme kuyita mu makoona baweebwe sente bazanye kale tweyanze girwa kuba totuwadde manya gange nze Paulo Kalyesuubula ndi musajja wa Ndiga manya gange nze Utalo Omar nani musambi wa KCCA lefta ate gwe olina musambi wa kapiira tournament yatambudde etya mu ndaba ye ebintu Uganda mwe yazanyidde emipiira gyayo 3 netawangulamu nagumu twafunyeyo akabonero just kamu kiki oyinza okubeera ng'oyogera ku tournament ne performance ya Uganda okutwaliza ewamu era okutwaliza wamu tournament yatambudde bulungi okusinziira ng'abantu baba n'ebiruubirirwa byabwe tournament kuba abantu bagenda balina kye basuubira ekyamaanyi naye tekyasobose so tournament yatugendedde bubi naye nga abantu bagezezzaako kye basobodde kulaba nga tufuna points ezisobola okuwera naye tikyakoze eki ndooza tekyamaze so kwe kuvayo ne point y'emu naye nja kwongera just kubagumya
na kubeera wamu butagwamu maanyi kuba tukyalina omukisa omulala. 227 ate abantu bagambe nti 227 naawe ojja kubeera ku squad era tuba tubabanja buwanguzi bwokka muli waka tuba twagala buwanguzi bwokka era ngo omuwagizi ye bw'alaba like team yonna nange egeze mu competition yonna aba asuubira nti abantu bagenda kuwangula. So naffe era tetugenda nti oba tuba tugenze losing oba kola ki naffe era ekiba kikulembedde kuba kuwangula. So 227 mbasuubiza tujja kukola bulungi. Kale tweyanzeege ngenda okubeera nga inkwerekereza inkome wano inkuze ewaka efasi nemyuka babenga bakongerayo ne programu yo eya Spark ku makya inze Ahmed Wahab VAR ku Spark Monday to Friday tova ku Spark TV siba bulungi weraba.